katwanirize Joseph Ngoma ajatwa nyimba 2 Angela Busulo nyimba 2 engalo Joseph Ngoma nyimba 2 Angela Busulo nyimba 2 It's fire on fire tonight Kingdom FM at 10 mwebale nye mwebale ddala yebazibwe nnyo Yesu. Haleluya. Ennaku zino nga kiyitirivu wano Mukama yebazibwe. Nange sikana kubo lino sirirabye nange nandiyiseeko wano. Ennaku zino enki Mukama yebazibwe. Tuli ku ki wano bannaaye? Nange nefudde atakimanyi ndabo baddala mwagala Kingdom FM. Tuli muki musisinkano mu linnya lya Yesu. Mbuliza kuliranye bakuyitaani anti omusisinkanye mu linnya lya Yesu. Njagala nnyo Kingdom FM, njagala nnyo Kingdom TV. Mukama yebazibwe. Nze Ngoma Joseph ezimu ku radio ezinkoze mu music career Kingdom Radio. Mukama yebazibwe. Ekyo siyinza kwerabira kukyogera nzijukira nga nakaleeta wane ennyimba zange ebiseera Kingdom Radio we yatandikira. Mukama yebazibwe. Kingdom Radio etujje wala twagala okwebaza omusumba Kiganda Mukama muwe omukisa ne Mamisindi olw'obuweereza buno olwa vision eno ey'amaanyi ya Kingdom Radio. Haleluya. Ndabye nga nina okuyitira wano ennyimba y'olimba wanika emikono tuyimbire Mukama. Engalo za Yesu kampulire engalo za Yesu kubira Katonda engalo luno olugendo lw'obulamu lubeera luwanvu bannyabo mulimu abamu we bakabira nga tabamu basanyuka zikubire Katonda engalo nga n'abagagga bibakosa mulimu ebiseera lw'onoonya okuwummula naye ne kubula Sabino byebimu kubibadde mu lugendo lwange olutuuse wano wanyina kula na mama ebya taata sibimanyi nnyo baliwo abaakula ne maama baliko omukono onnange ng'ennaku ezwala yali mukazi mukozi ayagala abaana afiirawo ku lw'abaana ebyokulya nga bibula lwe mufunye nga mulya lwe bibuze nga muguma abaloga nga baloga endwadde zaaluma abato bulungi baseka kale nze okubeera wano okubeera kino abadde Yesu yayambye yegwe munnange ate gwe munnange wama nkuyita munnange ate nkuyita munnange gwe munnange ate gwe munnange taata baseba abatuddeeyo banyama abatuddeeyo musembere balage munnange ono ye munnange ate yafuuka munnange wamakwani munneeyo ebigambo bya maama bwe yabanganyize byammalangamu amaanyi ndi mukazi munaku ndi masikini tambula mpita mizimu ye maama wange oyo teyalina yamba teyalina suubi teyalina future senga nali nkuzemuba nalikoze sente nensanyusa maama naye nali mutabange nga n'ennusu 5 si kyangu kyazifuna naye Mukama olina amaanyi gwakyusa obulamu wamerabize bikadde nze olaba wasangula mazika ga maama yegwe munnange yegwe munnange yegwe munnange ate gwe munnange Yesu afuuka munnange omanyi kuyita munnange ate gwani munneeyo nalata munnange Yesu baseba abatuddeeyo banyama abatuddeeyo musembere mbalage munnange ono ye munnange akuma yafuuka munnange webale kwagala Kingdom mwana gwe kubira Yesu engalo kuba
kubira Yesu engalo lwa Kingdom FM. Ofunanga yakadde nolowooza gy'ovudde ne weebasa Mukama. Tuvudde wala wenakulakulamu mama wange yannyumiza ku biseera by'entalo. Ebyo ebiseera ebyo byali byannako abalungi abatugenda kunfaafa. Abamu byabatwalira ssente, abamu byabatwalira nganda. Bannanga abantu nga battibwa mmundu, ne maama oyo yandifudde era. Wandikuze nga taata taliyo, naye Mukama ye yayamba oyo. Kyova olaba muyita munnange, abooluganda yamponya nnyo nnyo. Yegwe munnange, yegwe munnange, yegwe munnange, ani munnange, nze nkaba yita munnange, yegwe munnange, kati gwe munnange Yesu, yegwe munnange, yegwe munnange, yegwe munnange anyimba. Baseba abatuddeyo, yegwe munnange, banyaba abatuddeyo, musendere balage munnange, yegwe munnange, ono ye munnange, atoba yafuuka munnange, yegwe munnange. Kampulire engalo za Yesu, wamma kuba engalo za Yesu. Kampulire akalulu ka Yesu, wamma kuba akalulu ka Yesu. Wanika emikono lusinze Yesu. Hey! Abagala Kingdom we muli, ate Kingdom TV. Wanika emikono lusinze Yesu. Wabula Mukama odaze ekisa kyo, naye gwe taata agamba Kimama Junior omuwuliriza wa Kingdom FM nambeemu. Omukono gomuwonya tolina golemesa kufuna sanyu. Amasima wayitawo ku Mama Yesu, sikugeza na mukyala ono basinga. Yesu aba yafuga mu Kingdom FM. Wanike emikono. Tukuwe ekitiibwa byonna bitwale. Kabaka walaga omukwano, Yesu walaga ekisa. Bawajja gye nalyeyo nabanoba essanyu, wampa essanyu. Nze gye nalyeyo wamma nali wala kyobola ndowoozayo. We muli Yesu be yagyewala, tumuwa amatendo. Ekitiibwa byonna bitwale. Walaga omukwano, walaga ekisa. Bawajja gye nalyeyo nabanoba essanyu. Nze gye nali wala, nze gye nalyeyo, nze gye nali wala kyobola ndowoozayo nekuwa amatendo. Manika emikono mukubire engalo Yesu. Mukubire engalo Yesu wakujja wala bannaye. Oyo gw'oli naye teyakulaba. Olina omukwano Yesu. Nalinga amagumba agali mu kiwonvu, nga tegalina bulamu Mama, tegalina mubiri. Natambulanga mu nseno awatali ssuubi, ng'era mmanyi terisadde era teriba mirembe. Kale mpola mpola nayimba ng'ennyimba eziva ku mutima nga naye zannaku. Nze nalina ebiwundu ku mutima, omanyi biruma, ebiwundu byannuma, ng'era mmanyi nti sitaratara. Wabula mu kaseerako mu maziga mangi yakolola omukono gwe taata era yamponyera. Amaziga tukuwa amatendo, ffe tukuwa ekitiibwa
byonna bitwale omuwonya sebo muwonya walaga mukwano walaga ekisa mubama nayeyo sebo walete essanyu nze gye naliyo nali wala ndowoozayo wanika emikono webaze Katonda lwa Kingdom FM. Tukuwe ekitiibwa byonna bitwale kabaka musawo walako mugala ye kabaka walaga kisa ye nali nze gye tukuwa The voice of Mukama bawo the mukisa. king to your mama and daddy. Ooh, Maliriza how could I okuyimba. forget the kids too? naye njagala waliwo wano abantu nga okuyita mu lunch hour ku Kingdom FM nga gwe Mukama awe yayita n'akusisinkana. Mukama yeebazibwe. So twebaza Katonda lwa Kingdom FM kubanga Katonda buli omu Mukama alina engeri gy'amusisinkanye mu bulamu buno obw'ensi. Abamu Mukama yabasisinkana kuyita ku radio nga Musumba Kiganda abuulira enjiri mu lunch hour, Mukama n'akyusa obulamu bwo. Mama muwanise n'omukono, Mukama akuwa omukisa. Kubira Katonda egeeza amaanyi lwa Kingdom.